Bw'oba olina entegeera ennafu ne bw'oba wasuna amabeere, vidiyo eno giyiteko. Ngenda kwogera ensonga entuufu ogiwulire lwaki nnyimirira ne Chosen Becky mu nsonga eno. Vidiyo yange yasoose nabadde njogera ku sides bbiri, kati wano ndi ku side emu era nnyimirira ne Chosen Becky. Abamu muvuddeyo ne mu criticizinga nti Chosen Becky mwenzi, nze ngamba nedda. Point yange yiino, njagala message eno gimpeereko ne boyfriend wo gwalina endowooza enkulu ng'okooye bino wammanga. Abasajja njagala mutegeere ebigambo bino. Abakazi balina limit kwe batuuka nga takyayagala kumwebakako bwebasi kyokka. Abakazi balina level kwe batuuka nga takyayagala kuzaala buzaazi baana kyokka. Ba girlfriend balina ebatuuka nga takyayagala kujja buzi waka kumwebakako kumugoba ku makya n'agenda. Girlfriend atuuka n'abikoowa ebyokujja n'akuwaako ne mwegatta n'agenda n'abikoowa ne bamukutwalako n'okola statement abawala bayaaye bali ba ssente naye nga bunafu bwo omusajja. Eyo nvuddeyo tudde ku bakyala. Omukazi osobola okumuwasa n'omutwala ewaka naye n'atuuka ekiseera nga naye ayagala ewaka ewaabwe wabeereyooko ku mukolo. Kino kirabire ku Rema. Ngenda kukozesa example y'omukyalo oyo, mukama ansonyiwe naye ansonyiwe okozesa example ye naye ate nga gye nina okukozesa. Omukyalo okubeera mu makaago alina bw'atuuka n'alaba nga naye yeegomba okubeera ng'aweesa bazadde b'ekitiibwa. Era bw'otunuulira Chosen Becky mu propose eyo abazadde baabaddewo era baasabidde omwami omukisa. Kati nno abasajja njagala mutegere ekigambo kino. Ne bw'oba omuzaddemu abaana 8 ng'ekyamazima akwegayirira agamba nange baako kyokola ewaffe, nange nina kye neetaaga kiwulirize. Ne bw'oba toyina kola ekyo kyawulira ku mutima kituukirire. Ogenda kumuwangaaza naye otherwise bw'onoobanga ekyamazima gwe omukazi omwagala mukankabulamu baana ayagala ebyaddala, ayagala omuweesa ekitiibwa ebyaddala, bw'anajja ebibi eby'abaana tajja biraba, ajja kubalekawo agende n'oyo agenda otuukiriza ekirooto kye. Tukkirize tugaane omukazi yalibadde aweebwa ekitiibwa ekikye n'ekya famire ye gy'ava. Mbabuulidde amazima galuma, mugenda kunyiiga naye nze nsitandinga ne Chosen Becky obwo si bwenzi wabula omusajja omukazi akukoowa ng'alaba kati omukazi wuuyo akoze ebintu bye yeeraliikirira. Akala naye omusajja ono atanteekako yadde akaweta kiki bw'afunirawo omuntu omulala. Basajja mmwe guli 10-0.